Wanjidde. Weekend wakwefuze. Tekikusumba omwalo. Tewali kinsumbuwa. Ndasiraba kinsumbuwa kiki. Singa okwatu yakubuulirira. Ati anakoze ekikibi. Kyanga abasajja ennaku zino. Ali kunafudeyo nga mukyanze najja namukomplaininga. David. Oli yazze ng'akuleetedde ebirabo ne mulokoozebira amanyi olugeddenga tabanga nawe. Tabangamu kuba tabanga mu mutima gwange. Togamba yagudde eri bubi. Oyo nayawukana naye emyezi 7 8 twagenda bwetyo. Oyogera ng'ekazale. No, nina okubulira. Singa obungi ne bakinterpretinga bulala. Nti olina empisa embi. Kiki olina otugamba? Lwaki olina empisa embi? Mukyala muno tamugambako? Mukyala munange ne simugambako. Era ojja kusanga abagamba nti nyina empisa embi. Nga ndowooza si bafaani bange. Just balabye ekintu ekyo ne bajja ne bafaani bange abatuufu abamanyi Shifa gye yajja idea eyo bamanyi bwe mbikola. Ne yantuma amanyi bwe mbikola n'abalala bonna ababiraba. Era tojja sangayo faani wa Shifa waddala complaining nti nyina empisa embi naye ate ne bali era baba batuufu abagamba nti nyina empisa embi nabo bali right. Wawulidde otya ng'obufumbo bw'abantu obulinnyeemu gwe ng'omuntu? Bantuma kola surprise tebantuma nti gy'olaga ogenda linnya mu bufumbo. Nze nagenda kola surprise era bwe namala ogikola n'enkuba essimu nga ngikubira eyantuma akole decision y'okusinziira ku kye yantumye ne kyensanze. Nze siina right egaba mmotoka sente tezaali zange. Singa yali nze nga nze agiguze nti njigabe nandikikoze. Deep inside your heart wawulidde otya? Deep inside my heart njagala nnyo good ending. Nawulidde bubi. Njagala nnyo good ending, njagala nnyo ebintu okugga obulungi era bwe mba nsimbula mbisabira malirize bulungi. Naye era abazze balaba babiraba ku sayidi zonna abakyala n'abaami nga bwe bityo. Omukyala Rachel Namiro oyinza kubanga omugamba ki nga omuntu mukyala munno? Kye nninza okugamba Rachel Namiro mukyala munnange. By the way mwagala nnyo lwako abamu bakinterpretinga bulala balowooza nti oba Shifa ali jealous oba yasangiddwa mbu mmanyi omwami w'oyo Omumerika mbu mantuma nga mwegwanyiza. But Rachel is not the first person mu sheno okuba nti afuna disappointment bwetyo lwakuba abakyala waliwo ekibaawo ku baami n'abakyala baate baatabuse nnyo ne Rachel mugamba sorry tekyabadde right. Then bafaani ba Namiro mostly abakyala kikino kye nninza obagamba omanyi nze noonya nnyo solution ekizibu bwe kijja nga sinakaaba nnyo bannange ekizibu kibaddewo nkaabire ebbanga tukoze tutya abakyala kuba kati kaneteeke mu kiti ky'abakyala. Abakyala kye nninza okugamba wabeewo abakulira abo abakoze olutalo abali mu kugamba mbu Shifa mubi mutulageeko batulageeko nze ne David n'abalala ab'ennugu oli aveeyo agambe nze kulwa Rachel Namiro nyina waakakadde tumusondere emmotoka. Batulageeko bagambe nti kuba ennaku zino abakyala bakozi ebintu ebisinga babyetuusaako oli aveeyo agambe nze kulwa Rachel nange Shifa njasonda ng'omukyala. Ontekedde kyatuse ku motoka emmotoka omwami yasindise brother we n'agitwala. In fact mu kugitwala yali efunyeeko ne ka damage ku side mirror. Oya gwe twawo ovuga ne twali tujja katereza era nnyini motoka singa yali agitwala gwe tulina oggiwa. Mu kujjaawo obuvuyo n'okutambula awo nga bw'omanyi ebyentambula kati si byangu. Yafunako ka damage ku side mirror era ne nkatereza kuba kagwawo ku side yange n'atuma brother we n'agitwala. Naye nze nkoowola bafaani ba Rachel Namiro nga nange ndi mukyala ndi munyiivu naye tugume motoka teyabadde yaffe tusonde eyaffe Katonda nga agimanyi tulageko tukozese action. Omanyi abantu be Uganda tulina nnyo bino Shifa musiru embuwe yayinza otyo kikola mutulageko tunoonye solution. Eri si yaffe motoka nyini motoka yagambye tugizeeyo ne kati tunoonyeza tutya solution tuyambye tutya Namiro ng'abakyala nga nange mwendi sajjemu ku bandi mukyala. Otaddewo offer ya sente mmeka? Nze yange abo basooke baleeta nze zange weeziri naye nabo bamala kuleetayo naye ndaba nti baleesa abayomba. Nze zange okusooka nga ne ttiimu yange Shifa ninaawo akakadde
kubanga bwe mmanyize tiimu Shifa nze naakafuna akabenje motoka neggwawo batutema mu butemi era tiimu Shifa ne motoka gyolaba UBK era be bankwatiddeko kati nze nga tiimu ya Namiiro mutulageko ddala nti diva mukola ki mumwagalira mwalumiddwa nnyo okutulagako tulumya nze Shifa w'omutima omubi n'abo abalala ababi tukikole temubeewo emmotoka ntugitwalayo tutwale ye mmotoka nze njagala nnyo solution osinga waliwo abagambye nti ate kino ekintu kiyinza okubaamu stand nga wagala tunda shoyo weewuunyisa omwagalwa we ne Namiira badde aludde anti sho gye bayita weewuunyisa omwagalwa wo bagimanyi kuba buli wiiki mba ne client omupya gwe nnyina okulaga siddangamu repeat every week bagimanyi abajagala bantuma singa nabulwako kyendaga nenziramu repeat waliwo embawa nnyo omulundi gumu iniwanudde kitegeeza mbayina bangi sho bagimanyi yes nze kyange ebimu ku bye nasabirira nga njiyiiya bizze temuli kabadi ate n'omuyimbi omulala era ajja era naye yes mu wiiki emu tugenda kuba tukiriyalinze emmotoka njimutwalira omwami we ayagala naye mmuwa mmotoka gyali eyo teyatiddeyo agamba njagala mukyala wange okuye kijjabba kyanjawulo nekyo simwinaako omutima mubi gonna mwagala nnyo alina n'akayimba kannyumira she's a good artist naye nze mu kuyiiya idea yaweewunyisa omwagalwawo nakirwaningiranga ku mazima nakiyiiya nga kyamazima bw'oba gwe yantumye wandiyagadde ki otegekedde omukyalo muzimbidde amakata gamanyi oyagala Shifa agamuwe wandiyagadde bw'ateeba omulala nkulimbe oba wandiyagadde kiggwe soka ombuulire. Assalamu alaikum.